kire kyakesezza olunaku olweggo kubanga bw'otunula mu Latin America mbaddemu amawanga mangi nga galimu abakulembeze abenyigira mu njaga Panama Manuel Noriega yali mu bizinesi y'enjaga okumala ebbanga ddene naye nga bakolagana ne America kubanga ate yali abayambako okubakolera obwambega mu kitundu ekyo kyonna naye kye baali bamwetaaza lwe kyakoma bo bennyini be bajja ne bamuwamba era baamutwala nga bwe baatotoona. Webukeredde olwaleero nga President Nicolas Maduro kaakano muwambe yatuusiddwa dda mu kkomera eriyitibwa Metropolitan Detention Center e Brooklyn mu ssaza New York eri Amerika gy'asuubira okuggyibwa atwalibwe mu kkooti e Manhattan. Yo e Venezuela kkooti ensukkulumu yalagidde dda abadde omumyuka wa President Delcy Rodriguez akulembera eggwanga eryo nga President ow'ekiseera. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga asabye abaserikale abaweereza mu Bwakabaka balowooze nnyo ku biseera by'omu maaso eby'okuwummula kwabwe nga batandikawo emirimu omuva ensimbi. Bw'abadde asinkanye abaserikale b'Obwakabaka bonna ku Butikkiro e Mengo, Katikkiro akubiriza abaserikale abo balabire ku bannaabwe abalinako bye beekoledde okusukka ku by'okwerinda nabo batandike. Bwe nali e Busujju nagenda ewa Kapiteni Lutwama okulaba ennimiro ye nasuubira nti mmwe mujja kuba nammwe mulaba. Teri muntu yenna gwe mulaba gwe mulowooza nti ali bulungi ataatandika mpola ate kati mwe tubeera ffenna mukimanyi bano abagagga b'omu Kampala bonna mbamanyi era mbeera nabo mubalaba bangi bambuulira bwe baatandika. Teri muntu n'omu gwe mulaba ali obulungi yatandikireeyo gye mumulaba. Kamba weeko omu ng'ate memba wa lukiiko w'ekitiibwa Gasita Lule Ntakke mumulaba tubeera naye akola emigaati yali agikanda n'emikono gye n'emukyala we oyo Edith. Era gwe bw'oba ofunyeewo akadde tandika mpola kubanga n'alina akakadde atandika kuwembwa abala simba emiti 10 egy'emmwanyi. Katikkiro yeebazizza abaserikale olw'okuweereza Namulondo nga tebeekaanya era n'abakuutira okwekuuma mu Kenenya. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga atangaazizza ku nsonga y'ejjira UPDF okuweereza nga bayambako mu kukuuma Namulondo agambye nti tekirina nnono gye kikosa. Nagende ye Netherlands abaganda ne bajja bangi oli n'awanika omukono. Katikkiro lwaki UPDF yekuuma kabaka? Lwaki abambo wase bakuuma kabaka? Nembagamba nti bakabaka bonna mu nsi zonna ne mu Netherlands gye twali nabo bwakabaka nembagamba nti abamagye be babakuuma. Edda twakozesanga busaale n'amafumu kaakati omulaba akozesa mundu kati kabaka banaamukuuma n'amafumu oba baleeta obusaale naye nembagamba n'abambo wawe bali kubanga kabaka n'ejjuzi bwe twawadde mu nkuuku abambo wababaddewo kati kabaka bwe yali ava e Bunyoro kabaka Kimera ab'embogo bawalakira abo be baakongojja kabaka ku bibegabega nakutuusa kati kabaka bamukongojja kati kye tukola tufuna waakiridde levo w'embogo naye nga tutambuza mu motoka. Minisita w'ebyobuwangwa ennono embiri n'ebyokwerinda ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala asabye ab'ebyokwerinda abeewala okwemetta enziro ey'okutabangula abantu kubanga okutebenkera kw'eggwanga kutandikira ku bo. Mwe mukulemberamu okukozesebwa okuleeta violence mu nsi. Ffe tuyinza obutaba n'amaanyi gakubaduumira naye ndowooza amaanyi gaffe gali mu kigambo gwe bajja kuduumira. Naye bwe kinaaba mu mutima gwo nti buvunaanyizibwa bwo okulwanyisa violence oba obutabeera violent n'otegeeza ne mukwano gwo ensi ejja kubaamu emirembe. Bannabyabufuzi mu nsi muno baba batono nnyo naye ate ne batulekera nga ffe tutabanguse. Bw'omala okumanya nti it is your responsibility n'obuulira n'omulala mukwano gwo. Akulira ebyokwerinda akulira abantu ba Ssaabasajja Kabaka akulira abakumi ba Ssaabasajja Kabaka n'abakulembeze b'ennono mu Uganda Kano Edward Herbert Tahunga yeebazizza abaserikale abakola omulimu ogw'okukuuma mu Bwakabaka era ne yeebaza n'Obwakabaka olw'okusiimanga abaserikale abo. I urge you to keep doing good because when you do good, the safety and the security of His Majesty, the Kabaka and the kingdom as a whole will be guaranteed. So keep discipline, be available where you are supposed to be and do it the way it is supposed to be done. This is my second year in office. For all the cultural institutions, I have seen it only here. I want to appreciate you. Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo egudde mu lukwe olwagamu ku masomero ga primary ne secondary ag'obwannannyini agaagala okuggulawo olunaku lw'enkya okuddamu okusomesa abayizi. Gavumenti ya Uganda yalambika dda nti olusoma oluggulawo mwaka 2026 lulitandika mu mwezi ogwokubiri omwaka guno era ng'okulonda kwa bonna kuwedde ku mitendera gyonna.
wabula minisitule y'ebyenjigiriza etusinyizaako nti waliwo amasomero agamaze dde okuteekateeka abayizi okuyingira ebibiina olunaku lw'enkya gatandikirawo okubasomesa. Minisita ombeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu owekitiibwa Dr. John Kirizesto Muyingo mu kwogerako n'ekya Basa enkya eno agambye nti abaddukanya amasomero ago n'abazadde abanaatwala abaana mu masomero ago bagenda kukwatibwa. Nti taamu twagyongerayo ebikondo bino bimala okuggwera ddala. Nkuba bukubi mulange eri abakulu b'amasomero abasomesa abazadde buli kintu ekikwata ku bantu tukikole ng'amateeka bwe galagira olw'ebye guidelines ezituweebwa tuzibuddalo tuzirondoole bulungi ate ne kalenda yaffe etulaga ddi abaana batandika ddi bawummula obudde obwo tubugoberere strictly awatali kwekwasa nsonga yonna. Mpuliddeyo abadde balowooza nti bajja kuggulawo amasomero ng'obudde tebunnatuuka. Kizuuse nti amasomero agalindiridde okutandika okusomesa abayizi olunaku lw'enkya geego agalina abayizi abayingidde ekibiina ekyomusanvu siniya ey'okunaana ey'omukaaga. Ssentebe w'abatandisi b'amasomero mu Uganda omukungu Mike Kironde asabye abakulira amasomero okwetooloola eggwanga lino basooke bawa abaana obudde obumala okuwummulako. Njaga okutegeeza nti official opening ey'amasomero gonna mu Uganda eri ennaku z'omwezi nga 2 Ogwokubiri. Yenna akikola n'ayita abaana ne batandika okusoma ng'ennaku ezo tezinnatuuka okikola mu bukyamu era twaga okuadvisinga bannannyini masomero abaana okubaleka eka bawummule nga ddala twetegekera akalulu akagenda okuba nga 15 January. Ebyo nga bikyali bityo minisita ombeezi wa tekinologiya owekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo alabudde abazadde kuba ssemugayaavu obubaviiriddeko n'okulekera abaana essimu ez'omu ngalo ne boonoonekera ku mitimbagano ekisuse. Owekitiibwa Nabosa Sebugwawo agambye nti kinakuwaza nnyo abaana abato okuva ku myaka 5 okudda waggulu abazadde okubalekera essimu n'emitimbagano ne batamanya nti baboonoonera ebiseera by'omu maaso. Tekinologiya kati yeyajja aliwo okuyigiriza abaana ebyokukola. Abaana mu holiday muno mu kuwummula muno tubaagala tubayigiriza ebintu eby'emikono n'obwongo mu kifo ky'okudda mu TikTok eri abazadde abamu abawa abaana baabwe obusimu ne babeera okwo ne batandika okulaba ebintu ebitali birungi ne bakwata ebintu ebitali birungi. Abazadde ate nga bo bennyini be bawa abaana be babawa amaanyi okulaba nti ate bakozesa obusimu obwo mu ngeri etali nnungi. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amakomera era nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'amakolero era nga yavuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Mawokota North Anne Amelia Kyambadde awabudde abalonzi okwekenneenya obulungi abantu abavuganya ku bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo eggwanga lwe linaafuna abakulembeze abalimu ensa. Anne Amelia Kyambadde ategeeza nti Uganda yeetaaga abantu abalina obusobozi okuteesa n'okugonjoola ebiruma abantu wabula nga obuvunaanyizibwa obwo bulina kuva mu balonzi nga bakozeseza bulungi akalulu kaabwe okulonda abantu abalimu omulamwa. Okwogera bino abadde mu ggombolola y'e Kamengo ng'anoonya akalulu gy'ategeereza nti obukulembeze si kunaanya n'asaba abalonzi okusindika abantu ab'omuzinzi mu paalamenti abasobola okusensula ensonga. Kubanga tunaatabula ekintu alina tusindikayo abatasobola kuyingira ate konkona kujjayo byaffe awo tujja kubanga ate tulowozezza ne tusiiga mu ttaka. Nolwekyo abalungi oluvannyuma lwa 15 mujja kulaba nga ebyamagero bitandika okweyoleka wano mu Mawokota. Amasannyalaze agazinyama, amazzi agazinyama, projects ze baatukoneddemu ezo zonna gwe oli musaale nnyo mu kulaba nti ozza ebintu eby'engeri. Naye nze akalulu akali kali kamu gwe ddoboozi gwe maanyi gwe kyeryange gwosobola okuguza ensonga zikusinga. Ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Mawokota North Anne Amelia Kyambadde avuganya ne Hilary Innocent Kiyaga amanyiddwa nga Dr. Hildaman wa NUP era nga yaliyo kati Vili David owa DP, Matovu Geoffrey atalina kibiina n'abalala.